kana kasajja akafumita abaana ebiso mbu mumerica mbu yali abira mu America ne wabula bane gov't eno njagala yeekaze egana okwanika omusajja oyo kalabba kale gov't eno yeekaza nnyo n'omusajja ne mumugulira ne soda mu kooti omusajja yatta abaana b'abandi n'okunaaba anaaba n'engoye ayambala mpya la gov't eno yeekaza omusajja afumita abaana b'abandi ebiso ku ssomero n'engoye n'ebizigo ne yeesiiga lwiri etujogeddwa kugamba nalabye omusajja ng'ali mu koti ng'ali mu kunwa na soda nene watabaawo omusirikale asobola kuba kasajja ako n'akatta n'akakuba essasi kale ate mbu mumerica mbu yali abeera mu America naye omuntu natta abaana b'abandi owokubiri owokusatu owokuna ne mumusiba ng'ali kugwa madda n'afuna n'obudde obugenda ew'omulamuzi muno omulamuzi n'atuula mbwawuliriza omutemu lweri mbune polisi mbunaye enoonyereza kati awa polisi onoonyerezaamu ki ku musajja eyatta abaana nga misanattu ku ng'ensi eraba n'agenda n'agula n'obuso mbu mulalu waawa ne banne tujogeddwa mu ggwanga lino naye banne muto omusajja oyo omusajja yava kyanja n'alinnya takisi n'asasula ne bamuwa ne balance n'agenda n'agula obuso omulalu n'agula obuso n'asasula n'okusasula gye yagula obuso mu dduuka natta abaana b'abandi omu babiri basatu bana kati oyo aba mulalu waawa bannange twekerawo n'okuwaayiriza eddalu omulalu alinnya takisi omulalu asasula boda n'ava ekyanja omulalu n'agenda Ggaba abaana omulalu bannange no nedda it doesn't add up kyokka to make matters worse sigwa asoose okutta that guy has killed yattako omuntu omulala nga famire y'omusajja oyo era ebibikkirira banere emeteri famire y'omusajja oyo beetaaga okusiba taata we n'asibwa maama ne we n'asibwa oba n'abaafa ewaabwe nabo ne babaddamu ne babatta n'emirambo egy'ewaabwe gyetaaga okuddamu ne bagikuba amasasi ne mugenda ku bijja by'omusajja oyo ne bajjajja babafa ne muddamu ne mubatta that guy deserves to die ne mumugulira n'engoye namulabye yeesize waliwo ebintu ebiri mu ggwanga lino ebinyiiza there are things by'otunira mu ggwanga lino n'oliranga obusungu bukulinnye oyo omusajja si mulalu that guy is not mad omutwe gukola omulalu yenwesa which mad person who knows that kati nyenda nwa soda nga bwe yabadde anwa soda nga teyagudde eddalu mukwate omusajja oyo mumuteeke ku City Square muyite embwa za poliisi zimuluma ensigo oba mukwate gurunedi mugende muleete gurunedi oba bomu mujijje wali embuya ku barracks mugimuteeke mu kabina emukube ku City Square teri agenda kuddamu kutta muntu banenze that guy deserves to die ekintu kye yakola n'omulamuzi teyandimuwuliriza wallahi it's beyond logic it's beyond humanity he doesn't ebyo na police byemukola oyo omusajja mumuvuga ku mafuta agaffe gemuvugirako oyo omutemu bukumutuuze wa America
oba mutuze wa Russia. Not obwana obuto, innocent souls. You can imagine bazadde babana abo engeri by the way kati ate ekiruma abazadde abo si bana babwe kufa engeri gye muyisizaamu omutemu oyo. It's as if mukuma wachi mumuwa abantu mukwate omusajja mumuze gye yattira abaana muyite ekyalo mubamuwe bamwekolereko mukuma wachi. That guy does not deserve protection. He doesn't deserve to be in a court. He doesn't deserve even a judge to listen to. Kati omulamuzi awuliriza akyawo ati ko kyekola waawo abaana banadda be yatta. Would those kids come back? Tumanyi ekyo bamu baana be yatta yattiramu minisita w'eggwanga baga emito gye gigumeza ekibira. Okay, omulamuzi bw'owuliriza oyo omutemu abaana be yatta ne badda. Would those kids come back? Kati awo wokubira embweyi essasi abantu batta abantu these days kyokka n'osanga agatemu bwe bagatutte eruzira galya emmere yaffe. Omuntu assa omuntu tasaana na kuteekebwa luzira kulya mmere, tasaana na kuweebwa ngoye. Oyo omusajja engoye ze yattiramu abaana singa zakyalimu. Omusajja singa musiba ku miguwa tera na kutuuza mu motoka yeetaaga kukulula. It's not good. It's not good. It's not good at all. Abantu balina ofuna justice. Mu byonna bye tukola abantu bafune ku bwenkanya. Kooti zigabeko ku bwenkanya banne let there be justice on these murderers. Omusajja yeetaaga na kusiba migwali ku Square abantu bonna ne bakwata emiggo ne tumukuba ne tusimba line. Ama ne tusimba line ne tumukuba mpaka bwafa nera n'omuzimu ne tugukuba. Oyo omusajja yeetaaga kwata ne muteeka ku Square ne mumwambula. Banne abantu bonna ne tusimba line ne tukuba omusajja oyo esatu amalaya agenda. You'll see a line ngeko etuka paka ewa Kiseka. Ebyokutta abaana omulalu n'atuuka ku ssomero n'asibirayo abasomesa mbu yasibira abasomesa mu luumu nabba ebisomoluzo. Mulalu ki oyo? Kasi yaba akikuba essasi singa byonna byaggwadde. Nze nalabye nga mu kooti ayogera oluzungu. The guy was confident. Nze seyanko mulalu ate seyanko omutemu yeekaza ng'oko obusajja ogwo mu kooti. Mulalu ki ayogera oluzungu olutuufu? That guy yabadde mu kooti ayogera oluzungu era ng'omulamuzi okyaliko oyo sebo n'agula n'engoye empya ne mumuwa ne soda yenna anyirira eyatta abaana ba banne. It's too much. We mutatte batemu bano ntwagenda kutta abantu babamalewo. Obubbi bweyongedde because ababbi bakimanyi tewali kye mubakola. Eno gavumenti neggwanga lina okutta ku bantu abamu. Omuntu mulaba azolise mumutte to save the rest. Nebivuuka byawo binwedde enjaga mubirese abantu abamu balina okufa. Save the rest. Mwaba akadongo kamu temutusiriwalirako. Gwe sebata ne gurupu yo. Zisema kuba basajja bakulu batalina magezi. Kati kyabadde kibakaabyawo gwe sebata. Newire mukabya kyabadde kibakaabyawo. Obulogo bubajjudde. Bisajja mwe muddemu amagezi bayiza we muli basajja bakulu. Mweyise emyaka gyammwe. Kayibadde muwowola kyawo kyabadde wabadde ofiiriddwa.
ani abadde afiiriddwa ku mmwe esijje bino nabyo bibuyabuya bizunga kati ku UCC mbadde mukolayo ki nimbuyi Kenza atuvumye ku myaka gyammwe 8 nina banono kazibwe kapo nemwe why don't you respect your age basajja mwe nemukaba basajja bakulu ebisajja batu nemwe basajja mukaddiye n'entondo ebisajja bine entondo ebyo kyekibisibye mu bwavu n'ebitondo wala buli abigamba kamazima bitondo wala enyimba zonna ze mwayimba za kukotogera abantu kale mwaswadde kale nga muzukulu wakulaba ng'oli awo okaaba wabadde ofiiriddwa olwo tukole tutya mbu Kenza atuvumye Kenza kati Kenzo ono ne mwegatta abasajja bakulu emyaka gyammwe nga mwagigase gitwala Uganda ku mwezi temudamu kwekabya nammwe naga sebate emyaka gyo nogate ejawire mukabya nogate ejakazibwe kapo mutwala Uganda ku mwezi kyekabadde kibakabyawo mumunonya sympathy bisajja mwe twabakowadda nebisajja bibibi ba eroda kyakabanga omwana omuto mubatuvumye baiza we yo basajja mwe grow up kyo kwisanga abana abantu si bitwetuwe ekitiibwa ndo ni mweswaza mwogere bitakwatagana bwe mba mwagala sente wa genocide mwogere amazima kaibe nabyo muzanya mwagala kwisika genocide area abayite we mwekabya mu genocide abalabe mbwe abayite tagenda bayita mwamubadda namusibe gwaseba tova ggulu wano wakola soko serena wasigala n'okubanja bakubanja bwe bakubira simu nga weekabya musajja nkalo twaliwo ku jamini bwe mwembeze nyimba za mwezi obologo ezo nyimba za mwezi ez'obologo ez'okkolima ze mwayimbanga mwe baseba bawire mukabya ensi oligiraba naffe twalika abantu ani yabakuza Kenza yabakaddiya gwe tojja kutubulira mbumbu okaddiye mbu tutye nnyo ani yakukaddiya bw'oba otubulira genda onenye Katonda ne buli kiseera ne mumera entondo batuvumya obukadde olwo eno generation ndala don't want nonsense